Essula ya 25. Mukama n'agambira Musa ku lusozi Sinaayi nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe muliyingira mu nsi gye mbawa, ensi n'eryokanga yeekuuma Ssabbiiti eri Mukama. Ennimiro yo onoogisigiranga emyaka 6, n'olusuku lwo olw'emizabbibu onoolusaliririranga emyaka 6, n'okungula ebibala byalwo. Naye mu mwaka ogw'omusanvu wanaabangawo Ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako eri ensi, Ssabbiiti eri Mukama. Tosiganga nnimiro yo, so tosaliranga lusuku lwo. Ekyo ekimera kyokka ku bikungulwa byo tokikungulanga, ne zabbibu ez'oku muzabbibu gwo ogutali musalire tozinoganga. Gunaabanga mwaka gwa kuwummula okw'okwewombeeka eri ensi. Era Ssabbiiti ey'ensi eneebanga kyakulya gye muli, eri ggwe n'eri omuddu wo n'omuzaana wo, n'omusenze wo akolera empeera n'omugenyi wo atuula naawe, n'eri ebisibo byo n'ensolo eziri mu nsi yo. Ekyengera kyayo kyonna kinaabanga kyakulya. Era oneebaliranga Ssabbiiti 7 ez'emyaka, emyaka 7 emirundi 7. Era wanaabangawo gy'oli ennaku eza Ssabbiiti 7 ez'emyaka, gye myaka 49. Awo n'olyokanga otambuza ekkondeere ery'eddoboozi eddene ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'okutangiririrako, kwe munaatambulizanga ekkondeere okubunya ensi yammwe yonna. Era munaatukuzanga omwaka ogw'ataano, ne mulangira eddembe mu nsi yonna eri abo bonna abagituulamu. Gunaabanga Jjubiri gye muli, era munaakomangawo buli muntu mu butaka bwe, era munaakomangawo buli muntu mu ndaaze. Omwaka ogwo ogw'ataano gunaabanga Jjubiri gye muli. Temusiganga so temukungulanga ekyo ekimera kyokka mu gwo, so temunoganga mu gwo ku mizabbibu egitali misalire. Kubanga Jjubiri gunaabanga mutukuvu gye muli, munaalyanga ekyengera kyagwo nga mukiggya mu nnimiro. Mu mwaka ogwo ogwa Jjubiri mwe munaakomerangawo buli muntu mu butaka bwe. Era bw'onooguzanga muliraanwa wo ekintu kyonna, oba bw'onoogulanga mu mukono gwa muliraanwa wo, temulyazaamaanyagananga. Ng'omuwendo gw'emyaka bwe guli egiddiridde Jjubiri, bw'onoogulaananga ne muliraanwa wo, era ng'omuwendo gw'emyaka egy'ebikungulwa bwe guli, bw'anaakuguzanga. Ng'emyaka bwe ginenkananga obungi, bw'onooyongera bw'otyo ku muwendo gwakyo, era ng'emyaka bwe ginenkananga obutono, bw'onoosalanga bw'otyo ku muwendo gwakyo, kubanga omuwendo gw'ebikungulwa gwakuguza. So temulyazaamaanyagananga, naye otyanga Katonda wo, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Kyemunaavanga mukola amateeka gange, ne mwekuuma emisango gyange ne mugikola, era munaatuulanga mu nsi mirembe. Era ensi eneebalanga ebibala byayo, nammwe munaalyanga okukkuta ne mutuula omwo mirembe. Era bwe munaayogeranga nti tulirya ki mu mwaka ogw'omusanvu, laba tetulisiga, so tetulikungula kyengera kyaffe. Kale nnaalagiranga omukisa gwange okubeera ku mmwe mu mwaka ogw'omukaaga, era gunaabalanga ebibala eby'emyaka gyonsatule. Era munaasiganga mu mwaka ogw'omunaana ne mulya ku bibala ebyaterekebwa edda, okutuusa mu mwaka ogw'omwenda ebibala byayo bwe birituuka. Munaalyanga ku byaterekebwa edda. So ensi tetundibwanga okugiviiramu ddala ennaku zonna, kubanga ensi yange, kubanga muli bagenyi era abayise gye ndi, ne mu nsi yonna ey'obutaka bwammwe munakkirizanga ensi okununulibwa. Muganda wo bw'abanga ayavuwadde n'atunda ku butaka bwe, kale muganda we asinga okumuba okumpi mu luganda anajjanga n'anunula ekyo muganda we ky'atunze. Era omuntu bw'atabangako anaakinunula, era ng'agaggawadde n'alaba ebinaamala okukinunula, awo abalenga emyaka gye kyatundirwamu n'addiza ebisukkiriddemu omuntu gwe yakiguza, naye anaddanga mu butaka bwe. Naye bw'abanga tayinza kukyeddiza, kale ekyo kye yatunda kinaabeeranga mu mukono gw'oyo eyakigula okutuusa mu mwaka gwa Jjubiri. Awo kinaagenderanga mu Jjubiri, naye anaddanga mu butaka bwe. Era omuntu bw'atundanga ennyumba ey'okutuulamu mu kibuga ekiriko bbugwe, kale anaayinzanga okuginunula omwaka omulamba nga tegunnaggwako kasookedde etundibwa. Anaamalanga omwaka omulamba ng'alina obuyinza obw'okununula. Era bw'eteenunulibwenga mu bbanga ery'omwaka omulamba,
kale ennyumba eri mu kibuga ekiriko bbugwe eneefuukiranga ddala y'oyo eyagigula okuba eyiye ennaku zonna mu mirembe gye gyonna, tegenderanga mu jjubiri. Naye ennyumba ez'omu byalo ebitaliiko bbugwe okubyetooloola zinaabalirwanga wamu n'ennimiro ez'omu byalo, zinaayinzikanga okununulibwa era zinaagenderanga mu jjubiri. Naye ebibuga eby'Abaleevi, ennyumba ez'omu bibuga eby'obutaka bwabwe, Abaleevi banaayinzanga okuzinunula mu biro byonna, era omu ku Baleevi bw'anaanunulanga, kale ennyumba eyatundibwa n'ekibuga eky'obutaka bwe binaagenderanga mu jjubiri, kubanga ennyumba ez'omu bibuga eby'Abaleevi bwe butaka bwabwe mu baana ba Isirayiri. Naye ennimiro y'omu byalo ebiriraanye ebibuga byabwe tetundibwanga, kubanga bwe butaka bwabwe olw'ennaku zonna. Era muganda wo bw'aba ng'ayavuwadde, omukono gwe ne guggwaamu amaanyi gy'oli, kale onoomuyambanga, anaatuulanga naawe ng'omugenyi era ng'omuwaŋŋanguse. Tomutwalangako magoba newakubadde ebisukkirira, naye otyanga Katonda wo, muganda wo alyoke atuulenga naawe. Tomuwolanga bintu byo lw'amagoba, so tomuwanga byakulya byo olw'ebisukkirira. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaggya mu nsi ey'e Misiri okubawa ensi ya Kanaani okuba Katonda wammwe. Era muganda wo bw'aba ng'ayavuwalidde gy'oli ne yeetunda gy'oli, tomufuulanga muddu okukuweerezanga. Anaabeeranga naawe ng'omusenze akolera empeera era ng'omuwaŋŋanguse, anaakuweerezanga okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri. N'alyoka akuvaako ye n'abaana be awamu naye, n'adda mu nda ze ye ne mu butaka bwa bakitaabwe mwanaddiranga. Kubanga baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri tebatundibwanga okuba abaddu. Tomufuganga lw'amaanyi, naye otyanga Katonda wo. N'abaddu bo n'abazaana bo b'onoobanga nabo ku mawanga agabeetoolodde, ku abo kwe munaagulanga abaddu n'abazaana. Era ku baana b'abagenyi abatuula mu mmwe, ku abo kwe munaagulanga ne ku ŋŋanda zaabwe eziri nammwe be baazaalira mu nsi yammwe, nabo banaabanga nvuma zammwe. Era munaabafuulanga obusika eri abaana bammwe abanaabaddiriranga okuba nabo okuba envuma, ku abo kwe munaatwalanga abaddu bammwe ennaku zonna. Naye baganda bammwe abaana ba Isirayiri temubafuganga mwekka na mwekka lw'amaanyi. Era omugenyi oba muwaŋŋangusa ali naawe bw'abanga agaggawadde ne muganda wo ng'ayavuwalidde gy'ali, ne yeetunda eri omugenyi oba muwaŋŋangusa ali naawe, oba eri olukolo lw'enda z'omuwaŋŋanguse, bw'anaamalanga okutundibwa anaayinzanga okununulibwa. Omu ku baganda be anaayinzanga okumununula, oba kojjaawe oba mutabani wa kojjaawe anaayinzanga okumununula, oba omuntu yenna ku nda ze amuli okumpi mu luganda anaayinzanga okumununula, oba bw'abanga agaggawadde anaayinzanga okwenunula yekka. Era anaabaliranga oyo yamugula okuva ku mwaka mwe yeetundira gy'ali okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri, n'omuwendo ogw'okutundibwa kwe gunaabanga ng'omuwendo gw'emyaka bwe gunaabanga. Ng'ebiro eby'omusenze akolera empeera bwe biri, bw'atyo bw'anaabanga naye. Obanga ekyasigaddeyo emyaka mingi ng'egyo bwe giri, bw'anazzanga bw'atyo ku muwendo ogw'okununulibwa kwe ng'agujja ku bintu ebyamugula. Era obanga ekyasigaddeyo emyaka mitono okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri, kale anaamubaliranga ng'emyaka bwe giri bw'anazzanga bw'atyo omuwendo ogw'okununulibwa kwe. Anaabanga naye ng'omusenze akolera empeera buli mwaka, tamufuganga lw'amaanyi mu maaso go. Era bw'ataanunulibwenga bw'atyo, kale anaagenderanga mu mwaka gwa Jjubiri ye n'abaana be awamu naye. Kubanga abaana ba Isirayiri baddu gye ndi, be baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri. Nze Mukama Katonda wammwe.